Cathedral Administrator Kakasozi Chairman of World Wide Cathedral Foundation atengule musirikale wa Papa member of Foundation abala bonna abali wano baganda ba sacerdoti banyabo ne basawo bannaddiini Mkulu Kaziwedali National Cultural Forum Chairman Nenda Mkulu Sinde Sanyo President wa Uganda Missions Association n'abakulembeze b'abayimbi abadde abali wano mwenna manager wa Funeral Services Uganda Funeral Services Mwami Yozefu Nsubuga manager abayimbi Serebu de tubibanja abali wano asirimu Father Chidi Mwali kubira abantu bakalona mwenna banyabo ne basebo so ngetukunganyiza wano mugitegedde musanyufu okulaba nga abayimbi ate bakulembeddemu oba baserebu emumusino obungi mu kathedral eno omuzi okutukira abagenzi n'okubasabira olunaku lumu olutuyita olw'abafu bonna mwebale nnyo mwebale ddala okujja era kufuna mukisa kubalabako naye leero mumpadde omukisa okuboota omuzibu mwebale kujja kusabira abagenzi egala okwebaza Funeral Services Funeral Services abegase ne Cathedral Administrator olaba nga tusoma misi eno ngayiza abangi betuti natusabira abagenzi fenga ekereziya tusobola kwerabira abafu basabira era tusabira nnyo saala zaffe zetusoma ate olwaleero ziteekebwa mu ngeri y'enjawulo okujjukira abagenzi abo mu kitabo kya Makibeo kiri mu Bayibuli omutwe gw'12 bino bye tusomamu mu nnaku ezo Yuda yasolooza ku buli muntu sente n'aweza kumpi drachma 200 n'aziweereza e Yerusaalemu okusaba ekitambiro okuddaabiriza olw'ebibi. Kino kye yakola kyali kikolwa kituufu nnyo ate kya kitiibwa bwe yalagira wakkiriza ng'eriyo okuzuukira anti singa yali talindirira ng'abattibwa balizuukira yandibadde kyabwereere lwandibadde mugaso okusabira abafu olw'okuba nno nga yali akiraba ng'eriyo empeera ey'ekitiibwa erindiridde abo abafu obulungi n'ekirowoozo eky'okubasabira kiba kibeera ekitukuvu era ekyokwagala okutuufu. Awo nno si byawewusa Eklezia ekkiriza emanyi nti tulina emitendera gya Eklezia esatu etulimu nga tulamaga kugenda eri Katonda. Waliwo Eklezia eyatuukirira yatuuka dda mu ggulu olw'okuba tuyita abatuukirivu nga bwe tulina abatuukirivu ba Uganda abajulizi bantu ba Uganda abatuukirivu yo yatuukirira dda Olungereza oluyitibwa Triumphant Church bo bali eyo tebasabira ffe naffe tutuukirire. Eklezia ey'okubiri gye tukkiririzaamu Eklezia ebonaabona Suffering Church Eklezia eri mu purgatory. Eklezia yatuukirira olunaku lwajjo twalukuza mutwebaza Katonda olw'Eklezia eyatuukirira olwa All Saints bonna. Suffering Church yeeno olunaku lw'abafu abakyabonabona mu purgatory. Olwo munnaffe bamuyita Richard Yiga atuwadde obulowoozi obukatabo kawandiise okufa si enkomerero n'ayogera ku purgatory eriyo ng'asinziira ku kigambo kya Katonda kiri mu Bayibuli wekali wabweru awo katondebwa yagambye emitwalo 2
musobola okukagula Purgatory Suffering Church mutendera ogwokubiri ogwa Kereziya. Abo betukkiriza nti Katonda mwenkanya amanyi nti omuntu alina obulungi era amanyi omuntu alina obubi. Olw'obulungi bwe tubeera nabwo atuwa empeera, ate tumanyi nti teri muntu afa ng'atuukiridde, wabeerawo era akakubeerako ugandi nze anze kati tintuka ate olumala ogandi bulungi n'okuba munnoolwe oba n'okola ekikyama ekinyiiza omuntu ateri atuukiridde. Awo nno buli muntu afa, Mukama atuyamba buyambi atudde eri Omukama, naye tasobola kukuteeka mu ggulu ng'ate ogenze n'ebyo bikyakukugira, akuteeka mu kifo otukuzibwa okusobola okutuuka mu ggulu, kita Purgatory. Ate ne Kereziya eyokusatu, Kereziya eno yaffe, Kereziya Namazi nga bwe tuli kaakati tuli mu church. Nno ffe Kereziya Namazi tulina okusabira baganda baffe abaatuka abali mu Purgatory. Kereziya yalongoosebwa e Suffering Church. Mwebale kujja okwegatta naffe kusabira abo abaatufaako abali mu Purgatory. Omusajja ono Yuda eyasaba yali mukulembeze wa buduumizi genero omujasi bwe baali ku lutalo nga balwana ng'aduumira, bangi banne baafa ate abalala ne bawona. Yagenda okukebera ku mirambo ng'abafu bonna bonna abafudde mu lutalo buli omu yali yeesibye ensiriba. Ekimu ky'okwesiga Katonda ng'ataddeko akake nga naffe ab'omuluusi betuba n'obuntu obwo obwesiga kano kankuuma okutambula obulungi ng'alina ensiriba, nga balina ensiriba bonna bonna balina ensiriba nga bafu, abatalina nsiriba baawona. Yuda n'awulira bubi n'agamba bano bagenze bubi, kuŋŋaanye ssente basabire oba Mukama abugwatulekisa naba batuuse mu kyomuliro eky'emirembe. Njagala okwebaza kyamwogedde wano Funeral Services nga mukikola buli wiiki, ate mukikola engeri enjawulo ku lunaku olwaleero nga tusabira abafu bonna. Kereziya wonna mu nsi yonna olwaleero esabira abafu, era abasosoti bangi mu parishes bagenze mu kusomesa n'abalala kusabira abafu. Tujjukire abagenzi abatufaako bangi boogeddwako awo, tutamanyi bangi nnyo ate ne betumanyi nabo bangi. Ssebo nga tusabira ne bannyabo nga tusabira abagenzi bano, ate nga kikolwa kirungi owulire basaleebu. Nabo Mukama atuyamba tube ne beegendereza ku bulamu bwaffe. Tumanyi nti bwe tufa Katonda aba atuyise, gende fenna tulina okutuukayo. Mukama yagamba bwe ndimala okufa nja kujja mbanune nange wendi nammwe nga mubeera. Awo nno okufa ngono bwagambye tekuwoneka, tulina okufa nebwokola otya nowangala 15 era akaseera katuuka n'ogenda. Ne Laazaalo bwe baazuukiza naye yafa, kubanga okufa kulina okubeerawo. Naye oluusi okufa kubeerawo nga naffe tukwetuttemu, nga kizibu okugamba Katonda nti no ye yamuyise, naye nga weetutteyo era nga ne Katonda yeewunyala nti gwe nga nakuwa myaka 7 ng'ojjidde ku 3 nti kiki ekikuleese nti walagi yanjokeza sebo ani yamukuwa nze namunywanga namugulako ku ssente zange nenfa akuwa 7 ojjidde ku 3 sooka ogende bakubemu kibooko bagwe weeyise sinakuyita ng'ozzewo myaka 28 nti bodaboda tewagivuza otya nga ngijeeko emikono motoka n'enkoola ogamba nti Katonda yamuyise akutte mateeka navuze endiima naye
nayisiriza mu kkoona nsookeyo bannange nti era obasooseeyo tosottolina bugumiikiriza tukwata mateeka poliisi bwekulaba olukukwata nti emipiira gyo nti kwatirawo kikintu ndeka ngende nogenda emipiira nejabika tikatonda mpise ndi muggulu kakati sebompe kulwampise nakuyitiddewa wandibadde okola emirimu egyenjawulo n'okulaakulanya eggwanga mu ngeri nyingi nnyo kati ozze misinde accident wiiki ewedde omwezi oguwedde zibadde nyingi nnyo muziwedde police report okumpi abantu 29 oyo baafa mu mwezi gumu nti abo katonda yabayise katonda wa mutawaana bw'atyo n'ayita abawala okutuka mu Kampala bagende abalala n'atabayita mu ngeri ye beere n'obuvunaanyizibwa ku bulamu bwaffe nga tukuuma obulamu bwaffe ku nguudo n'obulamu bw'abalala beere n'obulamu bwaffe Ebola bwonazze basawo batulabudde nti Ebola akwata bw'ati bwenuddiraga nti nze ffe tulina obulombolombo obw'okuziika tuteeka okutuukiriza niwaba nga afudde Ebola era nakukwata ate n'osiiga banno n'ogamba Ebola katonda yamuleese tufe oluusi tuvuma katonda tugaa tukoze bubi naye ngaobulwadde fe tubwereetedde obedde enjaga ekumala womazi nkuba nti ati bwenanywamu akantu kano nja kubeera n'amaanyi nkeesobodde nga nnyimba naye ekiyekukola myezi 2 nga wagenze tati yali muyimbi bambi naye yatutuka ku myaka 4 kigamba mmwe naye ngamba abalala abakola mu ngeri eyo tulina okufaayo ku bulamu bwaffe beere beegendereza omukama ddala ddala tusabe omugambe nti gwompise nga ddala yakuyise naye nga sigo bwetutteyo kugamba nti nzize misinde obulamu bw'abantu abaana bato tubasse mu mmotoka wiiki ewedde twaziikayo bwenalaba mu mawulire wabonalayo mayanja eri ku bodaboda oba ne bamukoona gende mulago olaba ababodaboda ngeri gyebai sigamba nti bodaboda bonna bavuga bubi naye tugende n'obwegendereza okulaba nga obulamu bw'abannaffe n'obwaffe buteekamu ekitiibwa abamu no bwe tukoona ate abatafudde nodda emabega olabirira nti afudde siwoza namufu kamuttire eddala omutima gutaliimu busaasizi gali naawe enkya ojja okufa enkya ojja okufa akugamba nti naawe ozze batuga nti ojje n'abaana bali batuttira abantu tochalinga n'amakomera n'awala wonna abantu bakaba yafiira tumanyi yafiira mujjewa bonna bonna ogamba nti abalabo katonda yabayise nagwe obasse naffe tukuuma obulamu bwaffe lunaku luno bwe tusabirako abagenzi tujjukire nti katonda yeyannanyini bulamu yatulina mu kifaananyi kye tulina okukuuma obulamu bwe okutuusa ye ng'asazeewo lulwe yangu naye omwana wo ali mukuntu omugjeemu tikatonda yamuyise nga gwolugjeemu yamuyitiddewa yamutonda obutoozi bwenomukuulamu ngeri yenjawulo abooluganda tusabe ebira abagenzi ate twesabire nkubagizamu mwenna okufuira abantu baffe abangi batufuddeko mubeere bakumu kereziya eyita bonna ate tegamba nti teramula kyonna ali bwati olwali bwati bwenna abagenze olw'ekisa kya katonda tumugamba nga yuda bwe yagamba nti bano bawe empeera evanjiri tugiwedde yesu yatugamba bwenna alaba mwana n'amukkiriza ajja kweba obulamu butaggwaawo abazze wano mwana tumukkiriza tumumanyi baganda baffe batusabira abaana bamukkiriza bamumanyi owe katonda abawe obulamu obutaggwaawo ayi mukama w'ekibula ekitaggwaawo ayi mukama w'ekibula ekitaggwaawo ayi mukama w'ekibula ekitaggwaawo ikirire mu katono nnyo tujjukire abagenzi
betumanyi ne betutamanyi.